Ndabye akatambi k'omukulu Dr. Jose Chameleone wabadde wali e South Sudan naye bannange kye yakoze South Sudan, oh my God, bibadde bikya tradinga by the way okwetooloola emikutu egy'enjawulo. Bye ngenda okubeera nga nkutuusaako nkulageko kaawo ne ku Joshua Baraka engeri munnange gy'ayogomezaamu wali ku Afro munnange ate Nation wali munnange ate mu Portugal wali emitala w'amayanja esayidi eyo. Kw'ossa ate n'omukulu munnange ye Bebe Cool akyali wali Tanzania. Munnange akyayongera okubeera nga akuba alubamu ye eri munnange ate aba media esayidi eyo okwetooloola. Bampita Jaminati, sinzira ku Jaminati Yugi, naye nno kansooke nkutegeezeko nti no Dr. Jose Chameleone muganda wange jjukira nti nno e South Sudan eno by the way wabaddeyoko n'emikolo egya independence wali era nga yayuguumiza munnange wali ekifo yabaddekoko ku mikolo egyabadde munnange ate e South Sudan era nga ku sayidi y'emu wabaddeyoko munnange ate ne show yabadde alina okuperforminga wali munnange ate ku show wali mu West Equatoria munnange era ng'abantu banyumiddwa nnyo nga gye nkomeza era nga bookesako okulaba akatambi. Sigenda kubeera nno nga njogera bingi, kansooke nkuweeko katambi kano. Chameleone ye muganda wange byo mbyogedde bingi nnyo bye njogedde entalaaga ye gy'atalaazeemu munnange ate Africa. Navaayo ne nkutegeeza nti no yaliko ko wali e Kenya, Tanzania, Rwanda, yalekayo ng'ayuguumizaayo muganda wange. Kakati nno ku mulundi guno abadde wali South Sudan naye nga byebyo ebikyagenda mu maaso. Nakusuubiza ne nkugamba nti nno update yonna ojja kuba nga ogifuna wano ku Jaminati Yugi ku mwana mulenzi ono. Kakati nno awo kankuggyewoko wali Joshua Baraka wali munnange ate ku Afro Nation. Show yabadde nnungi nnyo by the way, abantu banyumiddwa. Ekifo kya wabula bannange ekifo bannange kigazi bulala, ekifo kinene ndowooza olengera ekigambo nti no Afro Nation. Kakati nno mwana mulenzi ono by the way okuperformingira ku Afro Nation eno muganda wange, okuperformingira ku stage eno muganda wange kakati nga bali abayimbi munnange bali ba Chris Brown, Bariana esayidi eyo muganda wange wenjogera ku point ezo muganda wange oba ontegeera kasita obeera nga omanyi ebya music naye nga mwana mulenzi sigenda kubeera nno nga njogera bingi. Baby, I'm right here. When you need to roll, I will pass it later. Even if it breaks my heart, baby, I'm ready. When you need to roll, I will pass it later. Even if it breaks my heart, thank you for this. This is Joshua Baraka. Thank you so much. Yeah, man. Munnange ate Joshua Baraka, jjukira nti no Joshua Baraka nno naye nno omusajja wa tabbu muganda wange akubye ziyiitize wali wonna era nga tulabyeko ku wali oluyimba nga Dalila kosa Nana Longo Presses, ennyimba mpitirivu nnyo mwana mulenzi ono munnange ate wali zitambwidde ddala okwetoolola munnange ensi yonna ennyimba z'omwana mulenzi ono munnange ate Joshua Baraka.
omwana mulenzi ono ali omu ku bayimbi munnange ate abakyasinze ate okuba wali international muganda wange. Omanyi kye bayita okuyimbira ku Afro Nation muganda wange, naye nga byebyo ebikyagenda mu maaso. Kakati nno wali nkyekinzeko ku Bebe Cool. Bebe Cool akyali wali Tanzania era nga Bebe Cool ekyamututte oba okubeera nga ali mu kutalaga munnange Africa wano nga kubanga yasookeddeko ko wali Kenya. Kakati ali side eno Tanzania agenda kubeera nga agenda ne Rwanda. Bebe Cool ali mu kwanjula alubamu ye eya Break the Chains. Yavaayo ko wali n'ategeeza n'agamba nti nno agenzeko ku medias ziri ez'amaanyi muganda wange, ziri eziri top. Leero abadde wali munnange ate ku Wasafi, ku Wasafi media leero gy'abadde eside era nga boogezako okulaba yoyo nno omukulu munnange ate Bebe Cool era nga bw'anaaba avuddeyo agenda kubeera nga straight away ayolekera wali e Rwanda eside eyo. Bwe nti bwe nkoze kakasa nti nno vidiyo ogimpeera like kosa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba. Ngenda kubeera nga nkomawo ku maaso eyo n'ebirala.